Yona yosinzidde okubeera nga togoberera Fahad Pro UG gwe mukutu kuli ku video tetaka ekigawo likinga sharelingirako abala comment section akabox kajja kubeera open wansi awo nawe ate kigana kubeera nga teweetaawo butereevu mu conversation okusinziira ensonga aboogenda okubeera nga naawe ozewulira kamawulire genjagala okubeera nga tetandika nago mawulire si malungi n'akamu era nga eby'ekibiina kya National Unity Platform byo byongedde okubeera nga tebitabuka era nga side zeri mukono waliwo abagambye okubeera nga mbu battibwa nebeera nga temunange basulibwa mu offices za NUP era nga obutambi ngenda kubeera nga tembukutira wansi awo osobola okubeera nga omanya embeera nga bwegenda mu maaso side zeyo naye nga byo ebintu byo ekyamazima kiri nti si byangu n'akamu kakatino bwendaba kujeyo eyo ngenda kubeera nga tekutwalako ne mu nsonga za Genozoganya futu soja wa National Unity Platform era nga atera okubeera nga atambulira nnyo ku lusegerero omukulembeze w'ekibiina ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu munange wiiki eno omuvubuka oyo asobodde okubeera nga akola amawulire era nga waliwo obutambi oba ani yabuta simanyi ani yakera kumakya nabeera nga atabuta wabula obutambi buno busoba mu 50 okweyongera okusinziira ku butambi nze kenyini bwe nakeerabirako obutambi buno nga bulaga Genozoganya nga ali mu kubeera nga temunange akwasaganya abaana ab'obuwala mu ngeri ey'enjawulo abamu abakwata bulungi ate abalala ebintu byabwe bibadde nga byakusika miguwa era nga social media ebadde ewuniikiridde olw'ebintu eby'enjawulo ebiri mu kubeera nga tebirabikira mu butambi obwo kakatino omukyala Jennifer full figure presidential advisor avuddeyo anabeera nga temunanga amukoneramu stamp era nga awanye Genozoganya agambe nti ye akoze kutuuka awo abadde tanakubeera nga alaba ku musajja nga Genozoganya ku ngeri gyali mu kubeera nga atambuzamu emirimu era nga mbu abali mu kubeera nga bamunenya abamwongerera ebigambo ekyamazima kiri nti bakola kikyamu nnyo era nga avuddeyo n'abakooboka obukambwe basobodde okubeera nga abaweereza nabyo agenda kubeera nga bibaterawo awo musobola okubeera nga mumanya embeera nga bwegenda mu maaso side ze subscribing akade ka notification lokakoneko kajja kubeera nga kakwalatinga buli awe nabandese video shaka cha msomo wadu wabeera nnyo okubeera nga takulobereddwa munonyeko ku namba ez'essimu zino okubeera nga teziyitawo wansi awo bulamu bujja kubeera nga tenaaweebwa okugondera buli kimu kibeere nga tekitambula bulungi nnyo amaliradi sana kambawo ensonga zino eziri mu kubeera nga tezitambula toluvannyuma zina amawulire amalala mangi nnyo tunvaawo. Entiisa ebuutikidde abatuuze mu kibuga ky'e Mukono oluvannyuma lw'okusanga omulambo gwa mutuuze munnaabwe mu ofiisi z'ekibiina ki Nuupu okuliraana omuzikiti gw'e Mukono. Afudde ye Bone Namutete Kanyerezi abadde alabirira ekifo kino nga kw'otadde n'ogw'okukimira abatuuze amazzi. Abatuuze bategeezezza ku poliisi etuuse n'emenya kufulu era n'eggyayo omulambo ne gutwalibwa mu ggwanika okwongera okwekebejjebwa. Mikwano gy'omugenzi gye twogeddeko najjo gitegeezezza nti baasembayo kulaba ku mugenzi ennaku 3 emabega kyokka tebazzeemu kuwulira mawulire g'okufa kwe. Entuuse muno nga mpulira mawulire nti omutuuze munnammwe gwe mubadde mbeeranga naye yafiiridde mu kizimbe. So sitegedde oba kyakya omanyi nze nange I start na buti by the way twanguye niye mu kutuuka wakati w'essaawa 4 bano bakiikidde poliisi ensingo olw'okulwawo okujja okulaba ogubadde kyokka nga bakitegeezezza ng'obudde bukyali. Tukutte essaawa 10 tulinda poliisi etuyambe oba tumenye olujja olwo tujjemu muganda waffe poliisi emuteekawo emutwala omuntu atandise okuwunya simanyi oba yafadde kuba nesinza kuba nategeezeddwa bwensanze wano obwedda nazze dda wano bamusira namulaba mulingiza mu ddirisa yeebunyise bwati okitegeera oba bwetugamba oba bamugjayo tebamugjayo nga tebakusibanga gwe wakeba kakubameka kitawo nenyoka lepinga mulepinga ne bamaani bakuzaala mwakeba kakuba ntu ameka mwake bakakuba ntu ameka ngoba totikataniza abasajja 8 omala obaala abakazi bewake bakako oba tebasukka mu 10 mumbulire ku mwenne essaawa eyo gy'olina kwata essimu yo obale jasi nakangubi janaati simanyi esita ate nakandi mwenna mwagadde abakazi abasukka mu 10 n'enkumi naye muli wano mwasamirira ku Genozoganya emyaka gyabadde osuubira ki emyaka za Zoganya wate oba omuli Zoganya azoganya busolo omusuubira kola ki obadde omusuubira na biki
mwenna mwogera obutanda bwasula ko simanyi abala babe bakenda ngako musenke munsiko mulusenke mu bikata bya lumonde ne musera amalagala gonna mwe mwakungwana emmere wantwala nga lumonde ali mu bulu ne papo tukyamulaba bamutanga amazigambwa twalanga kasooli wa kala 8 mwenna mwabakanga mu kasooli w'abantu mwamuserasera ne Uganda tashaliyo mutu asamira mbo zano jaganya yebasakumu hamwe bakeko singa yongera no bukola akola bonna nabukola akola ababa pamwe bava mu mayumba ne batambulanga balaganga wa your sisters bave waka ne benjera nga banoonya kinga banoonya basajja kubakola yafunye result sezo kwenjera fa kwenjera muba munoonya ngaki nja kuyimirira n'abasajja paka ate nja kuyimirira ku mazima paka omwana omuwala kwaja emyaka 4 atamidde tamanyi na kiri ku nsi yeeyogeredde mu kamwake nti nze nali ntamidde simanyi yampa 13 zogane wane musubiramu emmeka zaaki tayinaamu ne kalingitoni akawomesa mbwakuwesa ente oyagala kwemmeka tigawoomero bw'ogula akatogo ka bulek era bwe kabeera akatogo k'enkoko n'ak'omujanjalo biba n'enjawulo ezo ze yasasula ye gwe yakola teyanyumirwa ne bakutuuza ku pikipiki maama akulepinza akutuuza ku pikipiki n'akujja mu banno ye muyamba n'omuyamba obutamutuga abawala abasajja batwala mu nnyumba zaabwe ne mwetakulira ku bintu byabwe ne mudda ku pamenti zaabwe simanyi biki paasipooti zaabwe ne musunamu ne mukabeera mu bitanda wansi ne mudda ku bintu by'abasajja ne mutandika okweta mmwe kennyini muli babbi yali abitakula ali mubbi yali anoonya byabba oligenza kukola sekisi ekikwetakuza mu bintu by'omuntu kiki yali mutuufu omubuuza nti obadde obyagaza ki mugenda olugira ng'oyamba tisaati y'omusajja toddamu kuva waka abala mwefumbizza mwekameka olugende waka walungi todda olugende waka walungi toddamu kuvaawo mubatwalenga ku butanda nga zoganya bwabatutteko katanda kazoganya jjo obutanda bwa zoganya jjo muntu gwotwala mulumu nnungi nayagala okgenda abakazi bangi befumbizza mu bavubuka ne babafuukira ekizibu ne balemesa n'ewaka waabwe olumutwala ng'atandika okunoonya obwambe okunoonya amafooko okunoonya entamu ezifumba ati saati azambadde okunoonya entamu ezifumba ati saati azambadde abala bambala jampa z'abasajja tonyuza mizingiriti gy'abawala kulukusanyiza mubalidde mubakutudde tekasobola tekalina wadde ringitoni wadde okukyusa toni y'ekitaano osobola kukyusa kiwato bwotosobola kukyusa sawundi osobola kunyanya kiwato wali yakuwana nyingi wali wa nusu 7 lwali 7 lwali lukumala gwe kiro kya saboni agakazi gaffe bulayo negakwana wana abaana bakwanyakwanya abaana museraifu y'abantu nze njagala mbabule mwe temwabana olutalo lwa alien skin na fiki gaza kwe lwava ku mukazi omu nakiwa alien najja nakiwa fiki nakiwani baali bagenda kwettingana lwa mukadde omu bwati bakwana abaana babeedi babatunuza mu mbuga enkadde enkulu ne babakuba ebisiani bakazi mwe mwantama mmwe bakazi mwe mwantama simanya lumbedo mufe nkumunye mwe mufenga mubologa ate nsaba n'abaana bammwe babereka ekikolimo ekyo bafenga bawumpa buno jeno zoganya ali mu struggle ali musubira kuba naki jeno zoganya ali mu struggle musubira kuba naki yamuyamba n'omulaga akatanda alina mutwala n'omulaga akatanda alina mutwala mu nsenkesenke eri mu nziko alina mutwala mu mwanyi kigwera ku kisenge omusubi baina abasula omwezi nebatamanyawo wasuza omwezi kuba mukisa okuddawo omwezi omulala muvenga ku baana b'abantu bagerangako ebibi byokka ne mutambuza propaganda ne mutambuza nonsensi wonalaba Shoni nga bamuttira mu migwala kubanza Shoni yali yankolako ebikolobero Shoni yantekako empalana gye simanyi gye yava ze nali njagala nnyo Shoni eyo era bwe nagenda mu safari nze nga mwa networking zokka
muwaba speaker muwabani mugamba nonya network va kwebyo oba ofunyeyo mmeka ofunye mmeka naye nonya connection kakaluka genda kugwa kamyezi eji tugenda kuddayo lyo bulamu butandika okubanja naye oba oyina connection oba oyinawo okuba kasimu kwesamanya nalinya mu kiboxi nga nnyimba oba yali luddawo bampije babutambala mbu agudde nalinya mu kiboxi kivundu nga omuntu wononya ku kintu kivundu n'ogwa n'oyimukawo ne bagifuula trendi nekyasaamirira so ntalina muntu gwe yalepinga yabayamba n'okubawa ku ssanyu yabayamba okubawa ku ssanyu ate buli muntu yamumazisanga yamumanammatiza yakola musango kikaali kabiiki naye n'okuba nti bebe yamwongerera akamotoka yamwongerera ku ssanyu n'agula akamotoka olutalo lwaba mu baana ba bebe bennyini bwe bakubanga oyo shoni be balonaga agavidiyo buli muntu alina omukisa gwe nsobola okujja awantu nembeera nenfunawo kyenfunawo gwe abaddewo nga tonnakifuna kubanga tomanyi bwe bakwata kintu ekyo oba bwe bakosa muntu oyo okumugjamu kyomugjamu abamu balina emikisa gyabwe owulya bulungi abantu batabukira shoni awataalinamu tinze saalabawona ishi yonna ng'ate abamu ku abaana babebe nga bonna era babebe ebyenfuna bwe bibeera nze navaayo wano enjogera kukye nali mpitamu ne bebe ne byagala okunjasamira mumanye ebbanga lyemmaze ne bebe kuluma mumanye entalo za bebe zenniwanye mu abasama singa tetukuumye bebe musobole okumusanga linga mamafiina nze nebunyaka bata okunfukira ekizibu nayagala okummanyira okunfiirako era ze mamafiina yantama mwansanga ne mamafiina natandika okulwana entalo za mamafiina nga temumanyi nti muli mulaba nenwanagana natandika olwana entalo za mamafiina nga tamumanyi nga simanyi nti ndimusanga nomusanga nga mwagala ngaomuntu olwo ebirungi byakola mumwagadde lwa ssente nga simumitinga nga nako ababibuuza ne bavuma mamafiina ne bamufuukira ekizibu kubanga oli omusumba gwe yayagala yalimu olusamize mamafiina n'omuteeka ku ntalo nalwana entalo za mamafiina paka ozze ofuukidde ekizibu lwa mamafiina kubanga oyagala kusondera ku motoka nze mamafiina tasonderanga ku motoka mamafiina mwagalanga maama wange ne bwefe asobola osigaza abaana bange naye gwe wafuukira ekizibu nakulaba lulingo gamwe sibayi bafulufiga babadde ku kooti nze ngende ku kooti yoyo mama bolo yange kuki how comes oyo mwana foka mwagaza kyo esano babasta mwagaza kyo warumbe zaye ngangendayo kuki ne mwa era abatikitoka bakirerese munoza naffe tuli bakirerese nabudde bwokona even wano awambu ngende mbabadde bafulufiga nkunyumira kwogerako manja ati kiwampola toyina kyewampola amunti sikulinako obuzibu bwonna amu mwasabanganira mamafiina nga nze njibawo newe muze no mamafiina basondedde omumotoka bano badesi simanyi baani munfudde emboozi basondedde omumotoka nze ndi mukazi mufumba ayina abaana n'abasajja mbeera mu kitanda nga mpeweta musajja wange sirina budde sisobola kukwata my status yonna bunze nzije ku bitikitoka ekiro ebibeerako bamawobe obubeerako bakireresa awukamusi nze president advisor omwozo president w'eggwanga lino mbeere ku tiktok ekiro njasamirire nga mmono I can't do that era nabagambirawo ze negunoka yangamba mugye simanyi ku bitimu sisobola obwo budde sibulina ne bayoutuba nabagoba obudde sibulina era bwe mbatudde n'omuntu nnyo n'oludini kubanga ategeera afumitiza ate separo just mba nyumirwa mbeera ngaali mu lwali kubanga n'oludini nasikira sizamu naye nze nve muliri bwange ekiro nka omusajja ng'ali ku tiktok ekiro saa 8:6 obudde bw'okwewaako nzire mukwasa obudde bw'okusanyusa musajja wange nze mukwasanga ku tiktok abantu amubeera ku tiktok paka saa 9 11 muli ku tiktok ekitiibwa kyonna mukiye ku youtube live omuntu ne quality gye baali bamuwamu entono kati yaggwawo lwayo birive tiktok simanyi byani
Obero lyawo ne bakwata mawobe atali kirasoni nga bamukubawo. Mbuna yayogera nga mutandika kwanisagana bigambo ng'akubuuza question labisi ng'akubuuza ebintu ebikukakanya obukakanya nze Jennifer nze nakangulu with my me I can't do that. Eyo kirasi yabajega nnyo si yange mukwano. Yaba nabanonya views ne likes. I'm still among those. Still among those. You get it? Omuntu akubuza kibuzo balesa omuntu tomumanyi oluusi yefudde akumanyi si levoyo si katogoleyo si even ki ne bamukubawo ayo gwe kiki kyonaga kojemu kano omazala kabongola bongola so mu byonna njagala kuwunzika nga mbagamba ekigambo eki abazadde mubuulirira abaana abantu twakola batugamba nti omuzadde abantu twakola batugamba nti omuzadde bwali mugunja omwana ensi eri mugunjula abaana bammwe abawala bafuuse problemu kati baleepinga bakwanira dda bammwe ne mubeekwanira bwe muwala okukwana babba babawala bammwe ne bawa muwalawo n'abaana abalenzi nammwe basisters kino kibagamba mulekeraawo okgenda ne babulaza bammwe tutte ekikazi kyo kimulaba mu future kikubamu bufaananyi kumubijjulya masambi makadde mugabanga ebigudo bya tininyi goine bulaza mbo mutete wa friend wo mumuzungana mu mikwano. First take your friends mukebere mikwano mukwano kyo gukugattako mukwano kyo gukutoolako abaana abato bepangisiza oyo mwana mulembu yepangisa simanyi na myaka meka gyalina mbu yepangisiza omanya abantu abamwe bakako kiganda kirambo oyo muna muli kuzeno njoganya mumusalira omusango Bible tukatosalanga musango leme kusalirwa mulekerawo okusalira bannamwe emisango n'emisege gye musalirako emisango gikirerese jawo moggoka ddaga omogose mu nkolo oteekamu omwana akantu nga takuwulira bayagala omuteekemu mugulu ng'ogyoteekayo mutwe ng'osobola n'oweeterayo bamuwomoggola dde oyinza okugamba kikudu kya nakawuka n'olwekyo mulekerawo osalira bannamwe emisango mulekerawo complaininga nga ku bantu jenozoganya mumuleka ine bizibu ebimuwana byayitamu muleke mutekako bino no sense nawudde nti nabbuba waliwo ayina ebbuba namukadde we ebulaya abakwanakwana ayina ebbuba yebitadde nobita akozeseza abaana bannupu bonna abaana kati balinga 3 bonna abebaseeko mulekeraawo soko nonye omuntu gwosalirako omusango ali ate yaani zoga ya mumanyi nti ali mu struggle era atayina mundu alina kubeera na foko na simanyi wirusipanda as a self defense abadde ayagala beenaki singa mwamusale na pisa bana amasasi yani bugwani badde musango naye ngali era ngali mu struggle futu soja omuwire nti futu soja omwagaza ati osubira kubeera naki naye muntu mabi kubonna gwe yakwata nakuba endulu yaliwa gwe balepinga nagenda nawawabira yaliwa baali banyumirwa pinga nagenda tebamanyi na kuyimba tebamanyi na kunyonya kiwato n'atanyumirwa sikabuwandabo n'amalusu okanya ali musokole musubira nti alina enyumba gyagenda batwalamu era alina batwalako obwo butanda yakwana nsobi yandi batute mu nnimiro mu bitooke mu mwanyi mu bikata full stop mutujjeko kwa mpane wa likes na views
mwagala okwasamira ku baana b'abantu buli kaseera ne musalirasalira nga abantu emisango ne munafuya nga abantu buli kaseera abantu abali mu sitoga ne bamala ngamu amaanyi buli kaseera mumuvumba buli mukubambula mumukuza propaganda ate mwe kenyini mazimmwe abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tucaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.